omubiri gwa muganda waffe bulijjo gwe tulinda omugenzi Kapeesa munnange gumaze ne gulabibwako kikakasibwa nti ennaku zino zonna ebbanga lino lyonna munnange omubiri gwe gubadde gye guli mu fridge nga gwakuterekebwa mu mochare era nga ebipapula ebigukolako ebigukkiriza okuba nga guyingira n'okusabaazibwa okuva mu ggwanga gye guli guyingire mu ggwanga eddala bibadde bikyagenda mu maaso woba oliawo nti nno bibadde bidireyinzeemu naye munnange procedure ebadde ng'egenda mu maaso era nga olunaku olw'enkya agenda kuba nga atuusibwa mu ggwanga Uganda era nga bagenda kuba nga bamutuusa mu bunambiro nnyo abeere nga aziikibwa nga awerekebwa ku lugendo lwe olusembayo. Amanya yenze Sheila Adita, eno ye YouTube channel yaffe kyenkusaba muganange beera nga osubscribinga kwata ku notification bell viewinga video commentinga likinga wabula ate teweerabira kubanga osubscribinga kijja kukuyambako nnyo kubanga buli video gye tunateekayo ejja kubanga ekutuukako bulungi nnyo wabula mwena abasubscribinga edda imbagala nnyo mwebale nnyo kubanga muneekumirako baganda bange saba mukama abaddizeewo naawo ndi mu kunyolwa nnyo ebigambo byampeddeko impulira nga n'amaanyi n'ebyokwogera siyina oluvannyuma lw'okulaba akatambi k'omubiri gwa Kapeesa omanyi bwe tuba twogera bwogezi nti gundi afudde nga tonnaba kumulabako munnange totya nnyo ne bw'omala okumulabako otandika okutya mulina otandika okwejjusa mulina otandika okulaba nga buli kyokola kyonna tekijja ng'oli wonna tojjaawo ng'olaba essaawa yonna igwe addako so nange yeyo embeera mwende nti omubiri gw'omugenzi Kapeesa bwe mmaze ogulabako nenetegereza akatambi bwenti nenkaviewinga bulungi nnyo nendaba nenkazuuminga nendaba bannange muli ntandise okutya ebbanga eriyiseeko emabega bino byenzize ngambagamba ku channel eno ngambagamba nti munnange bw'abantu batandise okugamba nti Kapeesa mulamu naye bw'aba mulamu tujja kukitegeera era bw'aba nga yafa tujja kukitegeera endowooza tumaze ne tukitegeera buli omu akitegedde olugambo olubadde lugenda mu maaso luvuddewo wabula ekyebuuzibwa mwababadde nga batuzanyira ku mutwe sabwa zino mugenda kutugamba ki ekyebuuzibwa mmwe bulijjo abatuleetera okwogera ebigambo ebitakwatagana nga twogera ku muntu eyava edda mu bulamu bw'ensi mugenda tuleetera tutya okwetondera abantu era mmwe mwennyini mugenda twetondera tutya kubanga ensobi tuzikola nga ate tuzikola nga tuva mu bantu bannaffe abalala ensobi tuzikola nga tuvuzijje mu bannaffe abalala be batuleetera okukola ensobi olinaava nakugamba namulabye bamusibye ali ku poliisi y'egindi naawe n'ovaayo n'otegeeza abantu olw'okuba naawe muli oyaayaana oyagala kumanya otegeeze ne banna abalala abali eyo oba oliawo ababadde bamunoonya oba bamwegomba nti munnange gundi agambye omuntu bwati ne bwati gwonoonya amulabyeko olinaava nakugamba oyo yabba ssente ne mutandika okuba nga muvulungutanya omulala naye nagamba munnange oyo nno yakola ekiyumba ky'abamalaya era abadde afunisa abawala embuto gwe musango gwaliko naawe n'oleeta olw'okubanga naawe oyaayaana okumanya so mwena bekyanyiizaamu mutusonyiwe olw'okola amawulire ago kuba tetwalina kyakola ge mawulire agaaliwo ate nga naffe twali tulina okugabatuusaako buli muntu kyayogera nga tulina okibatuusaako kubanga naffe tuli bannayuganda kubanga Kapeesa munnayuganda munnaffe muvubuka munnaffe nkuba kyeyo munnaffe ekimutuukako naffe kiba kitutuukako ekimunyiga naye naffe kitunyiga era nga twabadde naffe muli tuli mukonyolwa nga twagala kumanya kyekyatuukawo yafuna buzibu bamusiba yazza musango kinga naffe twagala okumanya wabula ate amazima gonna agabadde gekwese gavuddeyo nti muganda waffe munnange yava mu bulamu bw'ensi yavaamu dda ennaku zino zonna ebbanga lino lyonna abadde ng'ali mu fridge gye bamutereka mu mochare ekirungi ekiriwo nti nno agenda kuwona okubanga atulugunyizibwa bamusiseeyo bamuzeeyo bamukanyuga eno manyi abantu wemu bamufudde mu mukyala babakanyuga bukanyuzi babatadde eno babatadde eri tebibaako ebyo nti ono afudde bakuwa ekitiibwa ekirungi kya byonna nti ebyo byonna byonna agenda kuba biwonye akomewo era abeere nga aziikibwa atekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera nkimanyi mwenna abali eyo mutandise okwevuma vidiyo ze tubadde nga tukola mutandise okwogera bino mwogera bino naye nammwe mweteeke mu ngatto zaffe naffe tubadde nga tumunoonya kubanga muntu waffe munnayuganda munnaffe ate mukwano gwaffe
yes ate mukwano gwaffe naffe tubadde we are doing our best okulaba nti omuntu oyo tumunoonya tumanye ekyamutuukako wabula kati ke tukitegedde tuyina olugendo lumu okulumwa kumu amaziga gamu nti nno tugenda kubanga tumusiibula lubeerera abeere nga taliiwo wabula ekirungi ekiri mu ebyo bw'anaaba nga amaze okuziikibwa buli muntu agenda kumanya nti muganda waffe yafa bamuziika wa bawumuza wano yafa n'akomawo ne bamuteeka wano buli omu n'abeera nga amanyi nti kati kino kyekijja kye we bamuziika ate n'ekirala abannayuganda njagala ffenna tukimanye nti nno munnange okufa tteeka nze adita olunaku lujjakera ku makyanga munommo nawe ojjakera ku makyanga toliiwo ng'era we bibadde nga okufa tekuzze leero okufa kwaliwo dda era kukyagenda mu maaso abantu bafa buli lunaku bafa buli ssaawa buli katikitiki so tewali ngeri yonna muntu gyakwewala mu kufa ono aba tusooseeyo obusoose naye nga ffenna lijja kuba lyekkubo vidiyo eno nsaba okomentingeko bwa komenti yo wabula nammwe embaagala nnyo wabula ate nga n'abakubidde muganda waffe akayimba akasembayo nammwe mukama ensaba abawe omukisa embaagala nnyo